Olunaku lw'eggulo twakulaze omusajja Mathias Bwamiki atemera mu Jobu 37 omutuuze mu district y'e Kamuli ku kyalo Buguwa ng'alaajanira ku kitanda mu ddwaliro e Kamuli oluvannyuma lwa mukazi we Kevin Nabirye ow'emyaka 35 okumukakkanako n'amusala obusajja mu kiro. Ono yategeezezza ng'obuzibu bwavudde ku kaboozi ye ke yabadde tayagala kyokka ng'omukazi akalambidde nga ye bw'ayagala n'atuuka n'okumwambula empale. Kyataategedde nti omukazi yabadde amulowoleza okubaamu n'ebikolwa eby'okubaliga era gye byaggweredde nga musazeeko obusajja kwe kuddusibwa mu ddwaliro gye twamusanze. Poliisi yategeezezza nga Kevin Nabirye bwe yabadde akwatiddwa era ono olwaleero aleeteddwa mu kkooti esookerwako e Kamuli. Bw'atyo asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Paul Owino n'amusomera omusango gw'okgezaako okutta omuntu. Ono tatawaanyizza kkooti n'akkiriza omusango. Wabula omulamuzi ategeezezza ng'omusango guno bwe guli ogwa nnaggomola ng'avunaanibwa yeetaaga okufunira puliida. Bwe batyo bamufunidde Daniel Mudumbusi okubeerawo okuwolereza omuwawaabirwa nga kkooti emusalira omusango wiiki ejja. To submit on mitigation of sentence for the convict in our locutus. Byalina okwogera nga bakaali kukuga ekibonerezo as is required in law before a sentence is imposed. Mu kkooti Moses Kawubanya gwe twasooka okulagako nga mukazi we amukakanyako n'amusalako obusajja era e Kamuli naye abaddemu. Ono asabye omulamuzi okuwa omukazi ono ekibonerezo eky'amaanyi okusinga nga kibaabwa mukyala we nga mutuusizzaako kino. Ndowooza nti ono baali muwayira emyaka 6 gye nasaba okuva ku lulle. Kidi kyatuka ku mulamuzi olwo bakuba yali mukazi. Ono leero baali muwayira 6 bayine baabonera okwo. Ekyo yali mukyala we Susan Namuganza okusibwa emyaka 15 gyokka agamba teyamatira. Nsaba Katonda nti Namuganza oyo we bamulekulira andagane tinka ali mulamu yeiduse nga byakola tibyali. Abantu ab'enjawulo bavumiridde ekyakoleddwa omukazi ono okusala obusajja bwa bba. Yakola musango gwa kuyita muntu. Kale nze tikiwagira. Gavumenti emubonereze. Tusaba kooti mubibonereze ebyandibairo ebikambwe oyo basobole omusiba mayisa n'abeeyo n'abana abandi ne babaako n'ekyokubonerako. Kati nno wakomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno okusalira ekibonerezo kye ate ye Mathias Bwamiki akyapookya mu ddwaliro e Kamuli.